amatenda amalungi amajjuvu agatali mbukendeevu tugatenda n'owekitiibwa Allah jalla jalaaluhu. Yakub Allah waffe ow'ekisa abuwongezza nga tuli balamu, so nga tukakasa nti tewaliiwo ateekeddwa kusinzibwa mu butuufu okuggyako ye yekka, era nga twongera okuwakanya byonna ebisinzibwa ebitali ye, tugamba nti bisinzibwa mu bukyamu. Ateekeddwa okuba nga asinzibwa mutuufu ye Allah jalla jalaaluhu. Okusaasira ebyengera n'emirembe abizze ku ekitiibwa nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam wamu n'abo abaamugoberera ku buluŋŋambi bye bye yasomesa alayhi salatu wassalaam. Tukakasa nti ow'ekitiibwa alayhi salatu wassalaam enabbi asembayo era enabbi agenda kujja luvannyuma lwe sallallahu alayhi wasallam. Baganda bange abalungi, mbakutya nga nange sejjemu okutya Allah ow'ekisa, nga n'ekitegeeza okutya Allah kikulembera byonna kwe kumusinza ng'ali yekka mu bwomu bwe, nga yenna akyasinza Allah nga bw'agenda mu masabo ali kafu, ayagala kumusinza Allah ng'ali yekka jalla jalaaluhu, awataliiwo kumugattako kitonde kyonna mu bitonde bye. Ekyo nno buvunaanyizibwa wa buli musiraamu okukitegeera nti kyateeka ku saidi ye okwawula Allah mu bwomu bwe, si kya sunna, nedda kyatteeka okusinza Allah ng'ali yekka, kuba y'ensonga lwaki oli ku nsi. Tekiba kuba ekyo tetwandibaddewo, naye tuli olwa nsonga kumusinza Allah ng'ali yekka. Naye abantu bakyakola ebintu mu nsi muno ebyewuunyisa, nga yalowooza nti asobola okusaala ng'ate bw'asamira n'aba musiraamu. Bangi nnyo baganda baffe nga baliko obufu bw'eddiini, naye ng'ekituufu kkiriza akyalina kesi ya lubaale, kubanga yagisikira okuva ku taata. Era baganda bonna bakimanyi nti Muzaffaru yalina emmaali, kyokka gw'olaba oyo asaala ne mudalasa atuula n'awuliriza n'omutima gwa jjinja, tannaba kubeera ng'agonda mutima gwe kukwata keesi kugyokya. Muli abitya alabe ddala nga nakulwana abyokya agenda kusula mu ntaana, ffe tumugamba agezeeko bugezi abyokye kale kaasuleyo, naye ng'agenze musiraamu. Okusinga wanaatya okufa ate ng'era agenda kufa, ne wanawangala emyaka 12 agenda kufa, naye abanga ofudde otya? Kuba emu ku nkomerero ennungi tulabira omuntu nti alhamdulillah awunzise bulungi obulamu buno obw'ensi, kwe kubeera nga afiridde ku tawhid. Wallahi okufa obulungi si muntu kubeera nti abadde yeebasaawo n'afa. Naye abantu balina ebigambo ebyewuunyisa, nange yafudde bulungi, twagenza okudda engulu nga awummudde. Yaakha jamaa, omuntu asobola okufa accident, omutwe ne gudda eri, ebigere wali, ebisambi wano, buli omu nakasa nti wallahi aja afudde bubi. Naye ngewa Allah afudde bulungi, kubanga gw'olaba oyo musajja muna tawhid, wallahi abadde amanye ekyamutonza. Eno enfa gy'afuddemu laala, ekyo si kikulu, wabula ekikulu kyagenze nakyo. Omuntu asobola okufa mu nfa buli omu nakasa nti yafudde bulungi, yafudde bulungi. Yabadde yakava bw'ati mu nnyonyi, ennyonyi okulandinga bw'ati n'akutuka, bambi n'akutuka. Twawoza otuuka mu katebe mukwatawo ng'afudde, bambi yafudde bulungi. Nga gwe mugambe yafudde obulungi oyo ng'ennyonyi yakalandinga, wallahi yafudde alina erizi mu kiwato, yafudde asamira, yafudde akyalina ebyawungu, yafudde alina keesi ya lubaale. Oyo ate yadde ng'afudde mulamba ewa Allah tabaraka wa ta'ala, agenze si musiraamu. Wallahi era enkomerero ye ebadde mbi, kubanga abadde yava ku kyamutonza. Baganda bange bulungi asinzibwa ye Allah yekka, wataliiwo kitonde kyonna kirala kiteekeddwa okuba nga kisinzibwa. Era nkusaba muganda wange n'atula mu dalusu
sifaanako bwe ziti faayo nnyo okulaba nga we boogera ku tawhidi muli sooka weekyekinge gwe nga gwe oyimira otya ku nzikiriza. Bameka mu bakyala n'abasajja abalina bu bizinensi zaabwe kanzite bizinensi naye nga bizinensi ozimiddewo ku ddogo genda mu bawoteeri kyalo mbamunyumizaako wa woteeri naye nga Allahu akbar nga byateeka mu mmere ne mu nva byenyinyarwa naye nga yetabirabamu ate nga bakasitoma bali awo nnyo baagalawo. Omusayi gwa hayido ogwo gulaba ng'omukyafu omwana agamba nti maama yaguteekanga mu nnyama nga mwaguteeka ne bye yayongerangamu naye nga hayidi omulise bakasitoma abo musayi mukyafu naye omushiriku ye olw'okuba nti naye mukyafu kati ebikyafu abirabanga ebinyirira. Wallahi bameka bantu abalina abakyala genda mu kikaawo mu katale bonna mu katale obw'enjawulo bonna ababukutale bulimu batono nnyo abali ku la ilaha illallah entuufu abantu beeroga naye nga bizinesi za njawulo. Ono atunda mboga na mukene, ono atunda biringanya na ntula, ono wa bumonde buzungu oli wa bumonde muganda, ono wa nnyanya oli wa naye ng'eddogo eriri awo asobola okuba nga talina gwaloga mu banne wabula nga aloga kubeera nga ye afuna bakasitoma naye nga nebaazi natavaawo n'agamba musiraamu ekyobutasala zambi afuluma obusiraamu kyokka natako naye kuloga n'afulumira ddala. Baganda bange abakyala n'abasajja balina bizinesi nga mwaziroga mwava mu busiraamu. Busiraamu taloga bizinesi la bameka mbaloze ne batuwa akaseera ne bejjusa lwaki baaloga anti ne gwe yaloga naye yamugendera ku musawo omuganga n'amudiza ejjadu ate ku nkomerero ya byonna eryono lyali kambwe. Kati omusiraamu tagendera nnyo mu byamasabu alina okufaayo akasente ekigambo kye yakkiriza n'akyatula nti la ilaha illallah ekyo Allah asobola omumalira mu mbeera yonna. Bakubiriza okwewala obushiriku. Mesigi yange esembayo nveera ku nsonga eyo abali wano nga mukyali bashiriku ntegeeza ali wano nga wasikira taata ng'olina ebifundikwa olina keesi omujjudde ebyenkuduulu mulina amasabo ku lujja okyakkiriza mu byobuwangwa n'ennono okyasamira. Abashiya balabanga basiraamu abo nabo we bali nga abashiya yabalabanga basiraamu nga n'omugamba nti omushiya si musiraamu agamba nedda lwaki mwabulwa mu banno ekofira n'ekirevu aya mukafiiri oyo naye aba mukafiiri abanga bali. Tubagamba nti mwejjeeko ebintu ebyo nga temunnafa. Ntegeeza ebyenkuduulu ebiri wansi w'ebitanda abalongo bwewasiba ensawo ya ddungu obuti bw'emikisa ebiri awo mu nnyumba ebibobbe ebyo bigaligali wallahi ke kaseero byejjewo nga Allah akyakuwadde obulamu. Akadde kakuwadde Allah kulongoosa so si kumujogeramu. Kaanaakuyingiza ekyoto n'alangira nti oli wakukivaamu ogenda okwejjusa okudda ku nsi nga tewali kacyansi. Avuuka abavuga bodaboda tubalabudde ebbanga muloga piki, abatakisi muloga takisi, abakosta bwe batyo, bano batipa z'emisenyu bwe batyo. Kwegamba buli wa bizinensi afuba okulaba nga aloga afunye atya akasente. Kyokka boolaba abo basaala era apaakinga n'emmotoka ye ng'eriko omusenyu najja n'asaala naye ng'amanye ekiri mu mmotoka. Wallahi afaanako bw'ati amenyekera bwereere talina mirimu ne bw'anaakola emirimu mifu wallahi kubanga talina tawhidi talina musingi. Waqadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an manthura. Emirimu gyabwe Allah agamba gye bakulembeza okukola Allah agamba nti jja kukwatibwa gibeerenga wolaba enfuufu efumuddwa mu bbanga. Teza nti emirimu gy'omushiriku nfuufu buli gyakola Allah takkiriza jalla jalaalu. Sajja omu yabaddewo Antoni awo lunaku olwajjo saba Allah amusaasire saamulabyeko saamutegedde naye yeewaddeyo n'aleeta keesi ya lubaale era ajja odda lusuuwu n'abaddewo ne bajja ennyanjulira keesi eyo nga muli ebyewuunyisa ebyalukeesi nga nnamba bweti mulimu ebibbo mulimu embugo zino engoye ze bajja ku bafu essanda imagine essanda bashiku mbegendeze nga munazaabafu omushiku n'essanda ly'omulamba alyagala era lyabaddemu essanda kati essanda olitwala wallahi essanda olitwalawo ne keesi yabaddemu ebyewuunyisa obuti obutitti obwo
bange mubadde musimanyi omutinga banavubuka abakwana nga wagumu wakona bukozi ku mali ne mugoberera era ogwo omuti bagundaze nengulako nako lwajjo gwe tokwana nnyo ate oli mulungi ndi kwagala paka Victoria luli kalira gwe towemenya kati agamba wanjisebo nti jangu paka waka akatina kala towemenya gwe owana kikyowana biri star biri automatic byekolako bwekozi kati nga akugoberera katobe jadulu koma kode bakatede expired yete ligwa kondoza bannange nabijeje misina gilabyeko jjo nenga bannange bana abana basajja batekateke ekintu kyabwe ngacho kyakuba bubi umma bavuka nti bagala kwemenya nnyo walaba ngo omukazi amukwanya aganye kali ono nkola ki ngaga ebigambo bimuweddeko kati atamugambe kyatamugambe byonna aganye akati gwa nfunire gwo mulandira nagenda yafunira akati tititi ngagira era babadde mubero mane nga mwakola ayimukangale kama jinni nga baby tugende wanti owedde tumukobe ngoberera kati yakhe je mitina girabye musajja abadde nebinkudulu wallahi ebanga zina kati yakhaka kote kamu nimiro enimiro nebala chokeza nzo kunewunyisa wallahi kade katika muogo wallahi katika muogo nentya muogo katika muogo wallahi ne ngamba bannange bijja bigatta bino akatika muogo kateke munimira tebale tetufudo bannimiro ki oloteka mu lumonde abale kamuogo wallahi nagambye banna Allah sasi no mushiriku obwongo buli expired yetaaga bagende wano bakunira batusiza obwongo wakati bamukyusa obwongo banaba bakolera nyuwo nga olaba ndaga muntu naye atugenda ko mpola katugogamba otyanti akati akamuogo okateeka munimire ebala bandazeke ensawo yaddungu mbadde nga sigirabako naye ensawo yaddungu yakhire kalimu tonna noteeka nusu nga nsawo eri awo naye kale omuntu kale omushiru kale yeyogeza nnyo nenjirabako kati omwana yalese keesi eyo wallahi neŋŋamba alhamdulillah ono tamanyi kyeyetikudde abadde mu kinnya ekyewala ennyo wakati mu kubanga asinze ebyo naye bakkanyiza nega nti emaali tugejjeko nga naye muli ekimuluma bagamba nti si musiraamu byasala si bituufu kati naye akyewuunya nti si bituufu abane yiiyo nze nswale swala zange entuufu era yagiwaddeyo bagenda kugyokya era gyo twabitankudde okumala essaawa namba n'ekitundu nga tebyogerako nembikwata nembiweeweta nembikasuka mu bbanga nga tebiva mu ddoboozi nga nebino ebitwogerako wadde okwerwanako nti gwe mwalimu gwe muno mulimu bajjajja nga teri ayogera kati oyo keesi naawe ogirina ewaka naye okyagitya firugamba nti oba ogitya gwe gikwate mpola gikuwe mu ofisi ya imaamu awo gwe tofaayo ikuwe wa imaamu awe imaamu ajja kuba mwekanya ajja mukubira essimu nona ebintu byo oba yitawoko wano tufuleni waliwo emaali ezze watankonako ajja kuba ndi azamanyiza ati syankonako ati nentegeerako abantu bazitya nakanagambya ani atwala ebibbo abasiramu baganye otwala ebibbo gwe lwaki otwala kibbo kya lubaale gwe lwatwala kibbo kya lubaale kirimu ki kirimu kale ekitwale ekiteekeko emimonde okere ku macyanga emimonde gifuuse pusi tulabe kale tulabe yaka abantu batya ebintuntu ebyo baneete mubitya tutyani fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin Allah agamba temubitya mutya Allah nga muli baki nga muli bakkiriza wallahi Allah gwe tubatutya yenna ali wano ng'olina kesi ya lubaale gyetiko giteeka wali mu ofisi ya Musennyonjo wali ye yamanyi wanagiteeka gwe bireeto biteeke mu ofisi oba bitya biteekawo mu ofisi wa imaamu inshallah ye yamanyi wanakola ki wejjeeko kesi ya lubaale abaana abano nga mulina bakitamu abalina kesi za lubaale zeetizawo simanyi za ddungu bigali wansi w'ebitaana mu seeringi kitaawo mukoleko ddawa nga tannafa ebintu ebyo abyejjeko bwagaana n'olaba nga gubalidde ku keesi ye sirika gwe tofaayo bwafa kimukoli kasita akutuka mu ddiro wali leeta emaali ye yonna gimutimbe yonna emaali ye buli ajja akasente ne lwaki gwe mwana gwe nti lwaki nti nedda yaŋŋamba bintu bye byaganya ate bakatonda be buli yenna anajja mukubako eriiso nga akuba ku mmindi akuba ku sente ezamuzeeya toziteekawo ja kuba odibuzi zino ezobota akube ku mwanyi simanya akuba ku miti gino emirandira byonna nga taata abirinaawo era mugenda okugamba nti katumuzinga mumuzinge n'emaali ye mutwale n'emaali ye mu ntaana
temubaako ne kimuleka mu nnyumba agende n'ebintu bye kuba yabadde akola ki yabadde abyagala so bataata abali wano abakyalina ebyo ebintu tubaga mu byejjeeko ng'akadde kakyali wallahi temunnasiramuka wadde nga mulina sigida nnya bakweta haji bakweta yahe bakweta swaba manya ga bitegeeza busiraamu ne banaakuyita ebitiibwa byonna naye ng'okyali mushiriku ewa Allah tolina kalimi era tuli musiraamu oyabya olumbe bakwita musiraamu waawa ng'oyabya olumbe musiraamu kiggwe gwe bakwite mushiriku oli otya tigendi mushiriku enkuba yatonye alhamdulillah alhamdulillah ojagola yaki gwe gamba yes yatonye alhamdulillah gojagaza ki kubanga tekugasa ajogera alinakuba musiraamu abuluganda akapaati ako njagadde kategeke bulungi saba Allah ataase atuwe enzikiriza entuufu njaga kyenjademu byonnaawo number 1 alina kesi ya lubale gikwate ogiteeke wa imaamu obanga ofisi nzigale giteeke wali ewa qadi obanga nzigale ewa sekretariawo gwesuula woosudde gwesikamu toweyanjula gwesikamu eyo tawuba gyokoze naamu ewedde seeka ewedde nobeera mwana mumagalibi nga bananga ani yasula wali ebintu gagwosirika bane bantu waki ekasa yakoze tawuba yalla kiwedde togeza notandika okuddamu okukola ibaada yonna era obanga owega keesi ogyeganye nga togenda kugyejjaku kati ebyokusala biveeko todda mu kusaala gwe todda mu kusaala eno emmanju toddayo konoona amazzi gaffe toddayo eno kompawundi y'omuziki toddamu kugiyingira mukalo oginoonyamu ki gwe oginoonyamu ki kubanga omunu basiraamu ogenda salaamu njereere muno gwe ogenda tuwa salaamu ki gwenda kutambula eri bweru ogende wali ku muzza ofune capati zoyagala ogende wali ku sheero mu kkuba eyo eno vaayo eno oba oyita wano oyita wali bwoti oyambuke ogende tolengezaayo eno olengezaayo ki okujongola essenniya nti okuyingira muno ndeta maali woba olaba nti ojja kuswala gyeteko omuliro ng'oli waka gyokye manye nti ebikoze eki abaana bo bano bataase kubanga ogenda kufa bisigale mu nnyumba abaana babisinze so nga ate abaana bali ku tawhidi tufundikire pointi yaleero eno ekwanana ku shiriki shekhe yagamba nti okusalira ekitali Allah bushiriku era yagamba nti abantu abasinga bagamba nti idhbahu dajaja sala enkoko ebizu bikole bitya biveewo era shekhe agamba nti walakin la yandhuru ila shiriki omuntu omugamba nti sala enkoko tatunuulira shiriki ono gwagenda gwamu sala enkoko tanuulu ejje sala enkoko omuzimu gugende sala enkoko agamba nti omuntu atunulira kyankoko naye tatunuulira shiriki gwaguddemu kubanga osalira ekitali Allah bushiriku era agamba nti falladhi dhabaha dhubaba dakhala nnaaru wallahi just nsowera bayingira omuliro gwa Allah tabaraka wa taala laisa nadharu ila almadhbuhi tetutunuulira kisaliddwa ensonga ya sharia tetunuulira kino kisaliddwa nsowera nkokola eyo si kyetunuulira agamba nti wa innama nadharu ila alaqida wabula sharia etunuulira nzikiriza ki gy'olina mu mutima ekuleetedde okubeera ng'osala ensowera eyo sharia kyetunuulira tetunuulira bunene bwa nsolo gy'osaze wabula ye etunuulira nzikiriza sala enkoko ebizibu bigenda kuggwawo nosala enkoko bizibu kuggwawo kati sharia tunuulira nkoko wabula etunuulira nzikirize mu mutima kwosinzidde osala kino sharia wetunuulira awo ekirala omuntu asobola okusala embuzi naye ng'asalidde ku lwabalongo naye wanatwaga nti asome ne basimala bisimillah allahu akbar naye nga wano ayogera kirala omutima alina kiki alina kirala asalidde bajaaji eyinza okumwesa watagisalira naye ng'asomye nedduwa enyama beera haramu teriibwa enyama teriibwa bameka mbawalimu abagenze mbasajja bakuba ebitabu bamu banyumizaako ebugerera awo akuba ebitabu kitabu akisabula ku makya n'akawungezi era abantu bakimanyi nti akuba ekitabu naye nga tuyingira omwaka guno gwennyini guno amaka gaali abiri ag'omusamize n'ag'omusajja omusiraamu haji Allah amusaasire n'afumba emmere bajje balye ku mmere bwerere for free kati n'oli oli omusajja omushiriku ayambala enkofira n'ekkanzu bangaamu ne bamwana bakyamani b'omuzikiti naye bayimaamu bannange kakati naye n'asala ente nnamba era naye nga kisala kulusooka ku mwaka kati Allah n'ateeka ekigezo ku kyalo ng'amaka g'omusiraamu munatawhidi
haji afumbye emmere abasiraamu bali amaka g'omushiriku ataddemu ntenna namba tunulire kyali awo wamma gwe ogenda wa temwefula batampulira katubalabalamu awo omusawo ogenda wa wano womushiriku awali ente awali ekapira wadde kakalu nga tekulinva naye nga musiraamu yakoze eki kalwagamba nedda tawuva mulyango mugule osooka nogenda nolya ennyama nokola ki kati wulira nekyali ku kyalo abasiraamu bayitanga maka ga hajiri batagalaba paka wa mushiriku era ne baimaamu kyabayoleramu kuba oli kyeyakola abalimu nga baseeka abo ebbaasa yalingawo era babasibiranga ne kuttu ennyama kubewa nefinga 8 ebifumbe niwamuoneka kiro n'omukyere ne bbaasa omugamo nano ova kulya haramu agakalisereze ziri haramu lwaki mwagaliza oyo musiraamu naffe tauba ya mbuzi eyo y'abantu kati abasiraamu banga bayitange maka gaji nga hajalaabw ati abakyama nga baali batono nga bagenda omusajja mushi okulya nnyama fe tubagamba bonna abagenda okunyama eyo bali haramu era baba nga tebannamenyawo shiriki wa muwalimu oyo yeyita seeka ku kyalo ekyo nabo bashiriku ne seeka yenna yagendeyo yadde imaamu wadde amiira neyegatta ku kikolwa ekyakolebwa nga tannakakasa bushiriku bw'oyo omusajja tugamba kati imaamu amiira kyeyamaani nga ebaaliyo bonna ewa allah si basiraamu kubanga tebannamenyawo bushiriku bwa musajja oyo okujjako nga mululu gwe gwakuzunza kati ewa musajja mushiriku oyo allah yabigaana ebyo naye baŋŋambye nyama mpitirivu kange nendabe inshallah nafunayo kilo meka era olwazifuna nasikamuwepa sina gabira wa mushiriku wano mayembe kunkwata yakhe jamaa olute mayembe nati eyo nyama ni agete eri haramu eri haramu ddala eyo teri kaseeka era wojiro olide haramu kati ye muntu okusala ekisolo nga kunniya munniya alina munzikiriza ndala nega ate wanagamba nti bisimila allahu akbar kati sheekh agamba nti bw'obusiraamu tebutunuulira kyosaze wabula butunuulira nzikiriza ng'omuntu akera ku makya n'asalira ennyumba n'asalira tanuulu omuntu asalira tanuulu fe ekikulu wano sheekh agamba sheekh Fawzan laisa nadharu ila almadhbuhi shariya tetunuulira kisaliddwa nti asaze ensowera asaze enjiibwa asaze enkoko la agamba nti wa innama nadharu lalaqida shariya etunuulira nzikiriza eri muki nti bw'otasalira yingini y'eryato ejja kwesalira n'asalira yingini y'eryato ng'atidde nti eryato liyinza okukola ki okumwettira naga nti ekikulu si kyosaze wabula ekikulu nzikiriza nti omuntu okubeera ng'afunye abaana ababiri ateekeddwa okukola omukolo mulimu n'okusala ku bisolo ebyo ebisolo byasaze ddala abisaze ku lwa allah naamu eyo saakiika wabula mutima gwe emusa yagwiye kulwa biki kulwa kutya bitonde biri kati ekikulu si kyosaze era togamba nga nti nasaze kawuka nga nkasalira maama ali muntana kubanga yandosa kati alina appetite yakawuka n'omusalira akawuka n'ogamba nti osigaza obusiramu la ekikulu si kawuka wabula ekikulu nzikiriza kati kyosaze kyonna si kyekikulu wabula ekikulu nzikirizayo kweyo kyokoze eki kyosaze ne bwosala njiibwa ng'ogisaze ku lw'amayembe enjiibwa teweza mitwalo 5 eyo allah akufulumya obusiraamu ku lw'enzikirizayo nayo kyoyiridde omusaayi agamba sheekh annadharu ila niyatu lqalbi era niya yo ku mutima eri ki ku kintu ekyo kyogenda okusalira okitya oyagala kuwona bulwadde tayib awo allah n'alamula nti gwe omaze okufuluma obusiraamu wulira wawo sheekhe kwisa gye yanyumya omusajja omu onaye sheekh abi abdillah allah amusaasire yanyumya kiswa ku mulembe gwawo yanyuma kiswa eyaliwo mu kiseera ekyo yagamba nti gaali maka abantu ne bakuŋŋaana
nga bawulidde nti omwana akutte nnyina eyo no zambi okwebagala nnyoko era Allah yakola ki yakigaana yali ku kitundu nawulira nga agamba nti omwana yezibise maama we amakulu akwanye maama we ne bakola ebyekikulu wallahi zambi ddene okwana nnyoko ekyo Allah yakigaana era mubakyala batakkizibwa kuwasibwa mulimu maama akuzaala n'abadda ku maama wo wadde nga maama ye muto bali bakulu be tebakkizibwa kuwasibwa era mu kaseera keekamu nawulira nga bagamba nti bannange ekiriwo gali amaka gasalidde ekitali ani ekitali Allah amakulu nti bayiye omusayi gw'endiga nga bagwira majini ebintu bibirimeka ebyo baganda bagano gonna maza omuntu okukwata nyina zambi wallahi ddene omuntu okusalira ekitali Allah zambi kugana abiri liriwo erisinga okubanga ddene okusalira ekitali ani omuntu okukwata nyina tekimujja mu busiraamu asigala musiraamu naye zambi era olina okukola tawuba naye ate omuntu okusalira ekitali Allah n'asalira abali mu ntaana mbu bamulosezza ekyafuluma obusiraamu wadde nga tayendangako Allah amujja mu busiraamu kati abantu bakuŋŋaana baga ti bannaye twawudde amawulire ng'okwata nnyina okwata na nnyoko oyo maama wo anaga nedda teyakutte maama we wabula amawulire gasasanye bubi yasalidde ekitali ani Allah yasaze endiga nga kiseera ku lwalubaale bano ne basooza gati katiraba mutujje ku mirimu mutuddusa kugwa ku nkonge mutuleeta akaliddwedde nti akutte nnyina nayo ensonga bagiyitira abantu amakulu bagikubamu ebituli ey'okusalira ekitali ani nga balaba temuli era baleeta wano omuntu nga bamukutte nga akutte mwannyina gwebazaala ne tata ne maama bamuleeta mu ofisi ya imaamu ne baleeta n'omudiribadde omulala nga bamusanze waseeka akuba ekitabo nga era bakkanyiza atuteyo embuzi atuteyo enkoko seeka agenda mukolako ne baleeta abo ng'embookezi buli musiraamu mala dhuhuli anyiga muggo gw'okubaani obusungu bwe mulina kwona akutte mwannyina muyinza n'okumutta imaamu notokuba sharia tenaawe wetugamba kumwokyera tumwokyagere ukati agenda siga banne agayisa agaki agabi ono yakutte mwannyina ono oyo musajja musiraamu wabula yeetaaga okutta lyerina eryageza omulimu akuba ekiki obusungu bwona mulina kubwolekeza oyo webanga tulinawo kakyasa akalijjako ensingo liggibweko n'oli munne babona abadde baloga kakitegeeza nti abantu gwe batalabanga shirika ate wa Allah shirika awedde emiki awedde emirimu kati osalira ekitali Allah zambi mu mazambi akakugibwa mu buki mu busiraamu wano yagamba sheikh nti laisa nadharu ila qimatu lmadhbuh tetunuulira value y'ekyo kyosaze wagiguze 15,000 waguze wali akayebwe 3,000 tetunuulira value y'ekyo kyosaze agamba nti falladhi dhabaha dhubaba dakhara nara wali abasajja omusajja yasale just yali dhubaba nsowera Allah namuyingiza omuki omuliro nsowera kati tetunuulira value y'ekyo kyosaze nti nsowera la wabula enzikiriza ye Allah kwe yamuyingiriza ekyoto obutakimujjaamu naye nga asala nsowera n'agamba nti annaasu yatasahaluna fi hadha abanga ekyo abantu balaba bakiragajjalira tebakirabamu nsonga eri awo nti mulimu eggumba omuntu okisa kusala just ensowera hadithi kanji basomere hadithi fima rawa anhu annahu qala hadithi wa kusahaba iti wa Taliq ibn Shihabi Allah amsime agamba nti dakhala aljannata rajulun fi dhubabi yagamba wekitibwa nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama nti dakhala aljannata rajulun fi dhubabi omusajja yayingira ejjana ya Allah ku lwansowera wulira point nabi agamba nti waliwo omusajja eyayingira ejjana ya Allah tagenda givaamu kuba teyayingira ejjana nagivaamu naye nga Allah amuyingiza ejjana lwansowera nti dakhala aljannata rajulun fi dhubabi nabi agambye nti omusajja yayingira ejjana ya Allah ku lwansowera
Allah namuwejjana lwansowera. Agamba nti wadakhala nara rajulun fi dhubabi, ate waliwo omusajja Allah gwe yayingiza omuliro tagenda kumugjayo ne lwansonga egi nsowera. Qalu wa kaifa dhalika ya rasulallah, basahaba kyabewunyisa nagamba nti kyajja kite wange omubaka wa Allah, ono nayingira ejjana ya Allah lwansowera, noono nayingira omuliro gwa Allah gwatagenda vaamu lwansowera, kyajja kite okubanga kibaawo. N'abagamba alayhi salatu wassalam, marra rajulani ala qaumin lahum sanamun, abasajja abo baali babiri ne bayita ku kibinja ky'abantu nga balina essanamu lyabwe, essanamu naye ng'essanamu eyo la yajuzu ahadun ay la yataaddahu ahadu hatta yuqarribu lahu shay'a, nga teri n'omwakkirizibwa kusukka we riri okuggyako ng'alina kyalisalidde. Amakulu nti baali batambula ne basanga ekibiina ky'abantu, gurupu y'abantu nga balina essanamu lyabwe naye nga liri mukuwe bayita. Ne babagamba nti tokkirizibwa kusukka ssanamu lino okuggyako ng'olina ky'omaze okusala. Wallahi abasajja babiri tunulira kati nzikiriza Allah jalla jalaaluhu wagenda ogabira ejjana, wagenda ogabira omuliro obutakuggyaamu mulina gwaba aguwadde. Nabbi agamba alayhi salatu wassalam, faqaalu li ahadihima, abasajja bali bananyini sanamu bagamba omu ku basajja bano abaali ababiri, tiqarrib, baako nekyosembera nakyo eri essanamu lino, amakulu baako nekyosala ekikusembeza eri essanamu lino, ffe tukuleko ogenda oyitewo. Qaala, sajja n'abagamba nti ma kuntu li uqarriba li ahadin shay'a duna Allah, n'abagamba nze sisobola kusalira kitali Allah. N'abagamba sisobola kuyiwa musaayi nga ngwera sanamu, kalla wallahi tekisoboka. Abanga agamba nti okuba kunzita mu nzira naye sigenda kukola ki, oba nkoma wano nga sigenda kweyongerayo yalla kankome wano, sigenda kusalira kitali Allah, era essanamu lyamu muddibe nalyo. Allahu akbar. Ekyaddako kyali kitya? Agamba Nabbi sallallahu alaihi wasallama, faqataluhu, bamutta olw'okugaana okusalira ki, essanamu. Agamba nti fadakhala aljanna, olwa tawhidi gwe yalina Allah n'amuyingiza ejjana obutagenda givaamu, lwagaana kusalira ssanamu wakati mu kubanga ali yeetaaga okutambula yeeyongereyo, naga obanga komano kankumi wano naye sigenda kusalira ssanamu lyamu. Nabbi anyumya alayhi salatu wassalamu agamba nti waqaalu lil akhar, ne bagamba omusajja owokubiri, kali nowulira ono munno bamusaanyizaawo ng'olaba, kati ne bamugamba owokubiri era asigaddewo, tiqarrib, baako nekyosala nga kikusembezera essanamu lino, amakulu baako nekyosalira essanamu lyaffe, tukuleko ogende anti oli kyetukoze omulabire gwe giraawo gosikemu. N'abagamba ma indi shay'un uqarribuhu, ono basanga zidola awedde emirimu, yabagamba nti nze sina kyakusala, ebyo bulijjo mbikola ebyo, naye lwakuba sazisayise na nkoko, sinaawo mbaata, sinaawo mbuzi, sirinaawo, naye ng'obuntu obubuzanyozanyo obwo mbukolako. Yabasanga nabo beeteeseteese ne bamugamba qarribi walau dhubaba, atofaayo newebeera nsowera gwe gikole ki, ngogisale, ate zino ensowera ezungazunga nayo tezitereera, n'agifunaawo. Agamba nti faqarraba dhubaba fakhallu sabila, n'akwata ensowera n'agisalira essanamu, namugamba nti bweko koluse ku ddaala obwa zidoolo, tambula okole ki, tambula ogende. Oyo ne bamuleka n'agenda kusalira ssanamu nsowera. Kati Sheikh kyagambye mu kigambo ki Sheikh Fawzan nti laisa nadharu ila qimati almadhbuhi, tetunuulira value y'ekyo kyosaze, wa innama nadharu ila alaqida, wabula nziki ono enzikiza gye yalina kusalira ssanamu. Yaliga sirinaawo amakulu mbakuba nakyo mbadde nkola ki, mbadde nsala. Nabaga nti nedda newebeera nsowera n'agikwata n'agisala ng'agisalira ssanamu n'afuluma obusiraamu. Kitegeeza newoosala kawuka ng'okasala ku lw'omusingi gwa kalina gw'ositudde obufuluma obusiraamu yadde kawuka. Subhanallah. Kakitegeeza nti yeegatta ku basajja ku shiriki gwe baali bakola, n'abeegattako n'afuluma obusiraamu kusalira kitali Allah tabaraka wa taala. Sheikh agamba wa min dhalika adhabuhu li ghayri llah liqasdi li'ilaj, abanga okusalira ekitali Allah naye ng'oyagalamu kuwonyezebwa, kujjanjabibwa birwadde bikola bitya. Abantu balina ebirwadde naye nga bamugamba nti okuwonako ebirwadde ebyo olina kgenda wa seeka akuba kitabo
bano banneranga bano basawo baganda n'ofuna just mbuzi egi egenda kumala ebizibu byonna togenda kudda okusinda kalwadde konna. Nze nkubuulidde nange ye yankolako. Omwana wange oyo yali alogonta n'ebituntu, omwana wange tategereka naye nagenda waseeko oyo bambi Katonda abayitiramu baliko omwoyo bambi Katonda abayitiramu nnyo abasajja bukati ebyo binaalonga ebyo bannange ebyo bizidoolo biri awo birabirira nga baseeka bali ku kituufu kubanga ke yagenda naawona aladira nga waliwo ate azunze mu baseeka bonna mu bapasita basawa baganda bano badokolo bano bakiga neyeewuunya n'omwana gyawonera nga tamanyiyo nga taswagamba nti yawonera wa pasita oba wa seeka oba waani oluzunga luyakola atya luyazungamu temuzunga kubanga mugenda kwonoona enzikiriza. Kati agamba nti okusalira ekitali Allah waliwo abantu abasalira ekitali Allah nga baagala kuwonyezebwa birwadde byabwe. Agamba kama yafaaluna inda sahara nga abantu batera okubanga bakikola eri abalogo ya'murunahum bi ayyadhbahu min ajli shifa'in amradihim. Abalogo babalagamba nti musale musobole okubanga muwona olw'obulwadde endwadde ezibaluma. Amakulu nti salayo enkoko oba njiibwa oba mbaata olw'ekirwadde kino ekikuluma kiyira omusaayi ojja kubeera ng'owona. Era ne bakikola bameka mu basajja abasaze ebisolo olwagalwadde gaabwe Allah ge bagesa nabo ne bafa mu busiraamu naye nga amugamba muwalimu alina entalabuusi alina n'akalaadi alina n'omusalo oguliko ekibbula nolowooza nti oyo munnange ali mu bantu abateekeddwa okubanga woogendayo osigaza obusiraamu. Wallahi nedda. Olunaku lwasala embuzi ng'ogisalira waseeka wafuluma obusiraamu era ddayo mugamba akuwa embuziyo bwekiba nga tekisobose mugebe muwalimu nkubanja paserezange oli muyaayi naye nga kisoboka muveeko kola tawubayo bintu bitekoleki bite toddayo wallahi temuli kalungi. Wanaagambye Sheikh Fawzan Allah musime bi ayyadhbahu min ajli shifa'in amradihim fa idha stajaba. Wulira point eno agamba singa mwanukula abasajja abalogo ne mbatwalira embuzi oba endiga oba ente bazisale olw'ebirwadde ebibaluma biwone oba olw'okuba nti mwagala okuva mu bwavu agamba nti fa idha stajaba singa mubaanukula wadhabaha lighairi llah ne musalira ekitali Allah yakunu mushirikan ashirika almukhriji min almilla obeera mushiriku nga shiriki gobeera oguddemu akufulumya obuki obusiraamu. Kukwata nkoko n'ogitwala mu ssabo ng'ogenze kuyiwa mu ssabo kw'ekitali Allah osobole okubanga owonyezebwa ebirwadde byo. Oba bizinesi bameka mbasajja Allah bagende ne byenfuna ng'anoonyeza ssente aloze okuva mu 2024 paka 2025 nga talaba ku ssente yaliko omugagga mu myaka gya 9 ayingidde 2 nga ssente weziri 2 Allah n'akwatamu ng'essaawa eno emyaka gyonna egyo egirya paka mu 2025 wallahi atambulira mu basawo mu baseeka talina ddagala lyatanaabye talinaawo kyatakoze naye wallahi ssente tazirabako ate obavu bweyongezi kati abufaanana okubafaanana naye bukyanga ologa tofunanga ssente n'osigala ng'okyaloga. Kati Sheikh agamba nti singa mubaanukula ne musalira ekitali Allah mbeera mufuse bashiriku era muba mufulumya obusiraamu. Agamba Sheikh li anna Allah lam yaj'ali dawaa fima harrama kubanga Allah jalla jalaaluhu lam yaj'ali dawaa teyakeerako kumakya Allah n'akwata eddagala n'aliteeka mu ebyo ebiri haramu. Pointi nkulu Allah teyakwatako ddagala n'aliteeka mu ssabo. Singa Allah yateeka eddagala mu ssabo yandibadde atukkiriza okugenda mu ssabo kufunayo eddagala. Allah teyateekako ddagala mu kintu kiri haramu wallahi teyakiteekamu Allah. Era singa mbasabo abo ddala waliyo akalungi akaliyo omulezi waffe Allah teyantuganye genda kwejjanjabirayo. Singa ddala okusala obusaza akayiibwa oba enkoko owona ebirwadde nga kyalimu akalungi Allah teyantuganye naye yamanya nti temuli kalungi. Ka Sheikh Fawzan kyagamba nti Allah jalla jalaalu tasobola keera kumakya n'ateeka eddagala mu ekyo ekiri haramu. O hadithi wano yagamba owekitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadithi ya Abi Dardai radiyallahu anhu qala Allah musima agamba Nabbi yagamba inna Allah khalaqa daa waddawa Allah yatonda obulwadde n'eddagala. Kano kategeere bulungi Allah yatonda obulwadde n'eddagala lyabwo naye agamba nti fatadawawu
abange mwejjanjabe amakulu nti woogwa ku ddagala kola ki wejjanjabe wala tatadawawu bilharam naye temugeza ne mwejjanjabisa ebiri haramu ebyo Allah biganye amakulu nti obulwadde mwebuli gwokimanyi nti siriimu waali naye wewe eddagala lya siriimu naye abalimanyi balimanyi alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu Allah bwe yawotegera eddagala eryo balimanyi bataaliwa tebakola ki tebalimanyi kakitegeera nti gwe ebirwadde byo ebikusibyeko akayumba bikutwala mu ssabo waliyo Allah bwe yawotegera eddagala lyalyo nosigala nga ate okyali musiraamu wallahi webali naye olwokuba nti gwe tolimanyi noyagala ogenda mu ssabo osobole okuba nga ojjanjabira ebirwadde byowone nowuzika nga ovudde mu busiraamu bonna abalina ebirwadde ekyokulabirako bano abalina abaana abalema gwe Allah gwe yawa omwana omulema olina buyinza ki obwagala omwana watambule nga nanyiniye bwatu bwasazeewo yamutonda bano bapasita bano bafaaza oba baprofeti simanyi bano abaibeta bannabbi wallahi tebakikulimba nti waliyo nabbi atambuza omulema kalla wallah tekiriyo tebakikulimba nti waliyo nabbi azibula amaaso teriyo Allahu akbar nkugambe ki teri nabbi atambuza abadde mu katebe tewaliyo era abo abagenda nga balema ddala oyo yakubu oyo ali ku kamera Allah amusaasire yampadde n'agamuwulira ate yanyongeddemu ebirungo n'agamba nti abalema ddala abo abalalu ddala nga mawaya zagatta eya yelo n'eya green nga zagatta tebabakiriza tuwakuwali musajja musumba tebabakiriza babakwatira eri kuba bakimanyi omusumba tanafuna maanyi ago kati bali eri abava mutebe ne bayimuka abo bayaye bannaabwe oba bapanga atambudde kane ku TV n'oloba kyana kikulemeredde ebbanga tekitambula nga lwaki n'ogenda tebakukiriza kuyingira bameka kati ebyo si bituufu seeka yasalawo Allah nti gwe oli mulema gwetambula fulere point eno obudde butambudde ya rabbi wanagambye sheikh Allah msasiri bal hadha haramun shadidu tahrim wa a'dhamu almuharramat ashirk esinga okubanga kinene mazambi ye muntu okwabya olumbi oba omukazi ofuwa emmindi fa idha wafaqa ala dhabhi inda sahara singa okkiriza n'okera ku makya n'osalira ekitali Allah anti omulogo yakugambye wakati mu kubagondera mu kubawuliriza olw'okwagala okuwona obulwadde fa innahu yakunu mushirikan kharija min almilla obeera mushiriku oba ofulumya obusiraamu walau dhaba shay'an yasira ne woosala just nga kenkananga woolaba enkukunyi oba akawuka naye ng'okasalidde ekitali Allah ofuluma obusiraamu walau dajaja nebeera nkoko nga bakagizaala oba nga nkoko etambuddeko eriddeko n'ogisalira tanuulu ofuluma obusiraamu nanti okusalira ekitali Allah zambi erifulumya obuki okifulumya obusiraamu tetufuddeeyo osaze ente osaze eŋŋamiya osaze enkoko kasoza nti nsadde ekitali Allah wafulumyedde obusiraamu obwekitiibwa Allah jalla jalaalu agamba sheikh Allah amusaasire osobola okusalira ekitali Allah mu mbeera oba ku nsonga nga imma lishifai lmarad kuwonya bulwadde au nuzuli lmatari nkuba kutonya kama yafalu badu nnas idha ajdabu yadhbahuna libadu lahjar au yadhbahuna lijinni abantu amwe enkuba wegaana okutonya bakeera ku makya ne basalira egimu ku miti oba agamu ku majinni nga bagala nkuba etonye kale osalire omuti n'enkuba bikwataganirawa omuti n'enkuba bikwataganirawa agamba nti oba amajini yatorobona nuzula almatali bihadha naye nga bagala Allah abawe enkuba naye nga basalidde emiti n'amajini fahadha huwa shiriku lakbar oyo abeera shiriki muki munene ng'omuntu agenda w'omuwalimu n'amugamba nti leeta enkoko ebyakubuzeeko byonna bigenda kulabika omwana yakulako agenda kulabika gwe iwe just leetayo enkoko ate kino kankibagambe enve mu maaso gammwe gwe mukimanyi nti enkoko ze mutwala mu basajja abasa abakuba ebitabo bano bannamasabu abange ddala kituufu enkoko ezo n'ente ezo n'embuzi ezo ze mutwalayo bajjajja be bazirya wangi ngenda kubaviira be bazirya bajjajja nga musirise kati obalabalamuzi owakatwalayo bajjajja bazirya bani abazirya
mwogere ekituufu bani abazirya benyini abalaguzi ajimuso kiteesa bulungi ekyo benyini bakola ki n'omukazi abeera olubuto olulwo n'asinda ennyama y'embuzi n'omugaa gumiikize jana ya Allah ya mazima mama ajala Allah agenda kweja n'osiime naye agamba nti obwavu ekikusibeko obwavu jjajja oletayo embuzi nonya emitwalo 3 n'osala embuzi ove mu buki abaana 6 tewali akika n'emu saba Allah taasa obushiriku Allahumma aina kesi ya lubaale wanike namba yange eri 07 57 27 ngate mugiwandiika 1903 nkubiraako insha Allah